kati nga Robert Kyagulanyi eyava mu ghetto n'ayingira parliament n'ayagala entebe ennene eyo story ennene ku sayidi ye era bagyagala nnyo gibanga bagigoberera bagiwulire kuba erina n'abantu bangi beegattako. Omusajja yali omuyimbi owalaga oba kakati RDI kye yakoze yamutadde ku lukalala lwabo ba heroes of democracy abazira b'enfuga enfuga ey'obwenkanya heroes of democracy 2026 nti bwe batunudde mu nsi yonna nga abazira abamu ku abo in fact there were 4 kati just imagine ku nsi esukka mu 100 mu nsi yonna there are only 4 abaweereddwa oba kiba kimufuula olw'enkizo ku balala nti ng'oggyeko kubeera leader of opposition ng'oggyeko kubeera spokesperson w'ekibiina what additional purpose oba value gy'olina mu kibiina n'ettaffaali eddala lyagattako nti kati asobola otula mu musango n'aguwoza abawoleza ebibiina byaffe manya yeffe abayambako nyupa okuwoleza abasibe essaawa yakulabisa kati essaawa yakubyekolera twasoma amateeka katubyebyaffe Ebron Media wamu ne Fast TV musiibye mutya oba mutabula mutya kansole nga muli bulungi mwenna gye muli wherever gye musinzira okutulaba mpaka Katonda atuweere omukisa. Leero tuze tubambagemukko tulabe ku nsonga ezitambula mu ggwanga naye tunayo tutandika kubambaga ina kusaba profesa omumanyi omukugu asooka bambulizeko bwe tubambaga engeri susuuta akantu ka mukugu omumanyi wange neyanziza bulungi ogamba otya olamu bugamba ki olawuti wakuyiriza omulabi wa Ebron Media wamu ne Focus TV nkwebaza okubeera ng'ekyo kyokola kyamaanyi nnyo mbasaba tube nga tugoberera emikutu gino. Ekyokubiri lwolaba ka notification oba akadde nga kakoonye wali waggulu kakuwadde alaati kitegeeza nti waliwo ekipya ekikoze kiyingidde ate buli kipya buli otulaba mu kamera wano tubako n'ekipya tukiza okugatira gatya twawukane ne kulino ba YouTuber bemulaba abalala abaddiŋŋana emirimu story yekuwadde John agidiŋŋana leero n'agidiŋŋana fe every time tukuwaayo ekipya so buli mulungi gwotulabako manya tukuleetedde ekipya era nga yasubscribing edda thank you so much atannaba nkusaba kikole tubeere nga twongera okudduka naye nekirala nga tunabagenda wala nze byenjogera ndowooza zange ali eyo ali mu kulaba ayina ezize genda mu comment section teekamu okukkirizako oba ekyo kikyokkirizaamu then nsinza asembayo era wekagamba nti kati ebiki byayogera no njogera nze kyenkola ki kyempulira era kyemmanyi otherwise byebyo yawulabikidde eminaku zino Jono Ssenyonyi yafuuse mawuya Jono Ssenyonyi abaana yasoma Jono Ssenyonyi mu kusookera ddala balire gati abamu kye batamumanyiiko teyasooka kusoma mawulire. His first degree yali mu Bachelor of Science. Yes, Bachelor of Science in statistics. Science and statistics kind of yali yakubala bitabu. Degree ye yasooka yali yasoma mawulire. Ate era n'amawulire tagalina teyagasoma gakubukamu. Talenti yamuleeta talent passion yamuvuga era muvaka ye ya senior 6 approachinga nga yomu yali akulira UBC by then namugamba naye manyi bino ebintu bye bakola ebyokusoma bye mbisobola nga talina dde ekiwandiiko era nali ndowooza nti bwe bamuwaamu wali ku UBC bwe yagenda ku university bye yasoma yakwata ku ddala yabya business. So kakati Jono Ssenyonyi amawulire ge tumumanyiddemu era agamusuusuute ennyo okulaba nga gamufuula kyali ate teyagakugukamu mu bitabo. Amawulire ago yagagala bwagazi olwokuba alina qualifications zisobola backinga n'agenda mu maaso nga agasoma ate era n'akolera ddala bulungi
ensine mumanya later on besa bwafuna muko ka feeling akagenda mu byobufuzi Joel Ssenyonyi atandika okugamba nti manyi ojja kwebuuza Eblon lwaki bannabyabufuzi bonna bagwera mu mateeka nga bagasomye tukize tugambe tusobola kugatta politics n'omwawula n'amateeka nti abantu batambula babiri mu buli ngeri yonna kiringa okugamba nti basabasanyuzi batuyimbira bread and butter wali abasobola okugulya omugaati nga teguliko butter byayindi tambudde nga bibiri kati amateeka ne politics tebaawukana lwa nsonga nti we tugenda okutaputa constitution tukozesa olulimi olw'amateeka yensonga lwaki abagasoma bapoliticiani bona olaba buli lwaddayo kuapgrade nga obakwako kasoma agatako amateeka lwa nsonga nti biba bimwanguyiramu so later on Joel Ssenyonyi yagenda n'agattako amateeka era n'akuguka nga lwoyo omutendeke mu mateeka essaawa zino kyali mu kukola akikola n'obumanyi era oli backed up n'ebitabo kati mbadde mumujuliza manya tulina abateeketeeke abawolezawoleza ebibiina byaffe manya yeffe abayambako nyupa okuwoleza abasibe essaawa yakubyekolera twasoma amateeka katubyeketeeke abawolezawoleza ebibiina byaffe manya yeffe abayambako nyupa okuwoleza abasibe essaawa yakubyekolera twasoma amateeka katubyekolere bwetunalinda omuteeketeeka ave gyavudde ajje akaggala bagamba ekyandibbize naye kati mungezeeko wiiki ejja nedda weetuli Joel Ssenyonyi weetuli era olunaku olwaleero abadde mu kooti ng'ali mu kusaba beyiro ey'omwami John Mary Ssebuufu oyo yali mu kakiiko ka EC eyawali ku ekavule essaawa zino agambye nti newankubadde bubaganye muwa beyiro bamwongeddeyoko ebbanga lya wiiki manyeemu bongere okwekenneenya okusaba kuno okwa beyiro naye nga Joel Ssenyonyi yabadde muki yabadde mu musango ogwo kanso Joel Ssenyonyi omusango yagubaddemu era kanso ojo ali ku bitabo bye kati ali ku bitabo bye kati in fact tewunya n'okulukeera enkyango Bobi Wine ali musango gw'omuntu ikone yakuguka era n'atikira so ekiba kiddako kyekyo naye ndowooza era n'okubisoma bayayaniranga nnyo ekyo nti abantu bangi babakinangako olwokuba balina amateeka oba basoma amateeka era ng'ajja n'agamba nti nupu wetwetaaga lwakino nupu wetwetaaga nsonga tulina ogiwoleza nupu neetaaga lwansonga nze mbadde mpolezeza ba foot soldiers nze mbadde mpoleza ba political prisoners zero oyo mpukuti kakati omwana agambye nedda kambyekwatiremu so Joel Ssenyonyi big up on yourself twebaze ekyo kyotandisa okukola okulaga abantu abamu nti naawe olina gy'osobola okukola ekyokubiri okulaga abantu nti tebakuyamba buyambi obula babadde balina buweereza bwe bakolera ggwanga era ne ku musango gwa Waiswa Mufumbiro ne ttiimu eyo ey'abasaida Amadada eya Sauda Amadada leni ne Akirewo Kivumbi Edi Mutwe bonna abo era omukulu yalabika mu kooti ekanyanya nga wali ku kido in fact kyekiba kimufuula olw'enkizo ku balala nti ng'oggyeko okubeera leader of opposition ng'oggyeko okubeera spokesperson w'ekibiina what additional purpose oba value gy'olina mu kibiina nti kati asobola otuula mu musango n'aguwoza asobola otuula mu kooti kyekiba kimufuula olw'enkizo ku balala nti ng'oggyeko okubeera leader of opposition ng'oggyeko okubeera spokesperson w'ekibiina what additional purpose oba value gy'olina mu kibiina nti kati asobola otuula mu musango n'aguwoza asobola otuula mu kooti n'ajuliza oba n'akiikirira ekibiina n'akiikirira abaana abali mu kunoonya kati eddembe lyabwe gwe bayita leader of opposition Joel Ssenyonyi spokesperson NUP kanso ajjudde
era kati emirimu gitwambuza ddala bulungi nnyo kyenyinza okwogera mu saidi eyo ya mubuvu ebumu Robert Kyagulanyi yes bamusamanyiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu amawulire ago tegakapitalize nnyo attention y'abantu naye kati ate ffe abagenda oluusi ebuziba okukola okunoonyereza kituyambako okufuuka nti tuba updated ku ebyo ebintu ebitonotono ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga era n'okutegeeza bannansi biki byabatawadde nnyo makulu kati Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ekitongole bakiyita RDI gwalaba stands for Renew Democracy Initiative. Ekitongole kino it is non-partisan, tekiri mu byabufuzi era tekikola magoba nga olaba NGOs za wano kozi gye kirina kwe kulabisa n'okusisinkana bannakyemalira bwenyi ku bwenyi mu ngeri oba endala okwongera obbalaga oba okubalabisa eri ensi ku biki ebyo bye bakola mu kunyigiriza eddembe ly'obuntu oba n'okuvuluga demokulasiya enkola eya demokulasi enkola ey'okuwuliriza majority enkola ey'okuleka abantu ne bakola ki ne beeyogerera ne basalawo ku kintu ekimu kakati mu nsi yonna Uganda eri mu nsi gye twogerako kati mu nsi yonna talk of Africa talk of America Asia Europe ensi zonna ekitongole kino kizikuba mu ttooki wali watya wano wayimiridde watya wali watya any country eri against democracy bo kye bakola kwe kugijjayo kwe kugisoma ne bagirabisa ebitagenda bulungi mu ggwanga yes ebitagenda bulungi mu ggwanga ne babiraga ensi endala kati olwa Bobi Wine okubeera nti abadde mu nnaku kati zigenda mwanamu ng'ali mu kwekweka okukake tujjuke tugaane nti Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku abo abakulembeze abayinako we bali financially economically politically socially buli department buli aspect y'obulamu ayinako wakola obulamu bulungi naye babeera nga saawa zino tekyasobola ku accessinga ddembe lyabwe bange oba okubeera mu maka ge amalungi abamu tupangisa naye ne weeyagalira mu kazigo k'opangisa kati tumala okufaananya omusajja ali mu nnyumba ye olina ennyumba yo gaggadde olina omukyala ye tokkirizibwa kukola ki kubeera okusulawo kakati ekyo kyennyamiza era kibalaba ensi essa attention ey'okulaba nga bagoberera ebiki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda n'okulaba nti Bobi Wine afuna obwenkanya mu mbeera eno gy'alimu ey'okweba nga yeekwese kakati RDI kye yakoze yamutadde ku lukalala lw'abo ba heroes of democracy abazira b'enfuga enfuga ey'obwenkanya heroes of democracy 2026 nti bwe batunudde mu nsi yonna nga abazira abamu ku abo in fact there were 4 kati just imagine ku nsi esukka mu 100 mu nsi yonna there are only 4 abaweereddwa oba kakati RDI kye yakoze yamutadde ku lukalala lw'abo ba heroes of democracy abazira b'enfuga enfuga ey'obwenkanya heroes of democracy 2026 nti bwe batunudde mu nsi yonna nga abazira abamu ku abo in fact there were 4 kati just imagine ku nsi esukka mu 100 mu nsi yonna there are only 4 abaweereddwa oba kakati RDI kye yakoze yamutadde ku lukalala lw'abo ba heroes of democracy abazira b'enfuga enfuga ey'obwenkanya heroes of democracy 2026
nti bwe batunudde mu nsi yonna nga abazira abamu ku abo, in fact there were 4. Kati just imagine ku nsi esukka mu 100 mu nsi yonna. There are only 4 abaweereddwa oba abaweereddwa ekirabo ekyo ky'okubeera nominated ku lukalala lw'aba baheroes oba abazira ab'ensi yonna okubeera nga balwanirira eddembe oba ne demokrasiya mu nsi zaabwe. So Robert Kyagulanyi ali omu ku abo, era ennaku z'omwezi 17 ogwokuna Robert Kyagulanyi agenda kubanga bakola gala eno ejja tuula mu New York okusinziira ku information twafunye. Ejja tuula mu New York we baleetera they call upon those they invite them okubeerawo ku mukolo ogwo. Oba kati embeera gyerimu okubeera nga yakwekweka nkubayiza obutakola ki okubeerayo, ayinza obutabeerawo physically, naye they welcome them on their platform ne banyonnyola okunnyonnyola kiki ekigenda maaso mu ggwanga lyabwe na biki ebibatuukiddwako. So kati nga Robert Kyagulanyi eyava mu ghetto n'ayingira parliament n'ayagala entebe ennene, eyo story ennene ku sayidi ye, era bagyagala nnyo gibanga bagigoberera bagiwulire kuba erina n'abantu bangi beegattako. Omusajja yali omuyimbi owalaga oba kati nga Robert Kyagulanyi eyava mu ghetto n'ayingira parliament n'ayagala entebe ennene, eyo story ennene ku sayidi ye, era bagyagala nnyo gibanga bagigoberera bagiwulire kuba erina n'abantu bangi beegattako. Omusajja yali omuyimbi owalaga oba Rastaman okubeera nga saawa zino yataddewo okuvuganya okw'omuzinzi mu ggwanga nga bali mu kuvuganya omuntu amaze mu nsi oba mu ntebe emyaka egisukka 4. Kati olwokuba Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti amaze ebbanga ddene, kitegeeza nti omuntu azze omuvuganya naawe olina okubeera nga naawe toli wa bulijjo. Omuntu abanga yakamala mu ntebe emyaka 5 gwamuvuganya tuyinza obutakuweeyinga w'amaanyi ate naba nabitegeera nnyo, but remember you're competing with someone amaze emyaka 4 mu ntebe, ekitegeeza emiranja gyasimbye mingi, ebintu byamanyi bingi, political game azimanyi nnyo. Kati gwe okuva n'omuvuganya emyaka egiwera 8 lwaki tubala 8 nti n'ogwa member of parliament teyali member of parliament wa bulijjo, era yajjanga ng'azoganya ateekawo embeera mu parliament, buli kijja nga yakikuba kyebatakwaganya nakyo nga bakikola ki bakikuba. So bimuleetera okubeera nga bamuteeka ku lukalala lwabo abasinze okubeera nga batakabanira eddembe ly'abantu bannaabwe, okwegattibwako ensi ez'enjawulo ezizivuganya ezizirwanirira eddembe lyazo mu nsi mwe bazaalwa oba bannansi mwe bazaalwa, nga bali mu kulwanyisa gavumenti ezo eziba zivuddeko oba eziba zikola ebyo ebitajjansa mu bantu. So yeeyo nga mawulire agaliwo okuva mu New York oba mu kitongole kino kye bayita RDI. RDI yabutadde ku lukalala lwabwe olw'okubeera nti nominated kwabo bakyasinze mu nsi yonna. That is Bobi Wine for you. Era tusobola omukongratulatinga kyamaanyi nnyo nga okutuuka ku ekyo buli achievement gy'ofuna wano mu nsi webeera ng'egattako kisaana omuntu agisanyukire ku munne. Ate era by the way teri kigambo achievement nga kibi nti munange ate ulira gundi yakyasinza okubba was ranked nga number 1 yakyasinza okutta. An achievement kyekyo kintu ekibeera nga kikugattako era nga kirina ne bekigattako in terms of ogenda mu maaso oba okubeezaawo obulamu bwabwe obulungi. So si kunyigiriza ebibeera disagreement obeera onyigiriza toddayi ne weewaana nze nsinga okubba obusimu mu Kampala. That is an achievement no. So omukulu kye yakoze ye achievement eriwo era ge mawulire ge nsobola okubeera nga nkusakira. Otherwise abagoberera platform zaffe ez'enjawulo nkujjukiza nti sente zaafunye biliyoni 5 tezinabeera nanteekateeka nnuŋŋamu. Era chairman content creators yavudde n'agamba nti ajja funa okuwabulwa okuva ewa His Excellency
Yoweri Kaguta Museveni amutereeze sente zino z'abaani, sente zino ani naani abalina zifunako ziganyirwamu. omukulu ayinza osima nagamba Kasuki nze manyi mmwe manyi eyo content mwe abakola content w'ekika ekyo mbe mpadde. Ayinza okugamba nedda ba TikTok bokka nedda kale mpadde ba YouTube bokka. Kati ebyo byonna tubirinze era yagambye nti waddayo ofuna appointment gye yasabye agenda buuza omukulu amunnyonnyole zaayini oba gundi yaze egenda kubeera etya. Otherwise nze nga nze nagenze nenziraba ng'esente zino ebyaddala neziba zigabiddwa biliyoni 5 biliyoni 5. Katugeze ba YouTuber tuli bameka 5 ne ba content creators bonna okusinza Kasuku kye yagambye baziwadde ffenna. Baba kugamba kateke home ku agenda wakanako ofuna obukadde 10 abantu 5 but okubala abalamu are we only 500 ngoze ba YouTuber obaze ba TikToker obaze bana abaana abakola kati mu YouTuber mulimu abenjawulo mulimu bakola akatambula abayita Kantu Nation oba story ebole bakubazi story tuchaza waliwo n'abalala nga ye content gwakola wa bintu bino ebya katugeze mulimi nga content wa bya bulimi tulina ba inspirational speakers nga bakola content ene content creator muntu yenna akola ekintu nga kigwa mu bintu bisatu kisanyusa entertaining kisomesa edutaining oba like education nga kisomesa omuntu educating someone mu category yonna oli content creator. Then n'omulala akola ekintu nga kiri informing kitegeeza nti kitugeeza kyekigenda mu maaso kati naawe obeera mu category ya content creator. So anyone ng'akola ezo gundi esatu ng'akola gundi ezo ssatu agwa mu content creators. N'omwana akeera ku makya ng'apositinga ebintu gundi Irani gundi yafudde ku TikTok ne baba ng'akola bupositinga bwa bifaananyi oyo content ki kubanga ayinfominga awa abantu amawulire ge mbadde mutamanyi. So bw'ogattagatta category z'abantu abo they are more than 500. Kitegeeza if they are more than 500 tizo buli muntu asobola ofuna less than 10M kwe kulina abakozi abajja okukola obukozi bw'okuyambako distributinga sente ezo no nga balina akasala ke bafuna kwakana ng'omuntu ogenze n'obukadde either 3 oba 2. Weewaawo yentematema ennyango obaza obalirabaliramu entematema toba okuyita profesa waliwo okisusa bona atulaba ku mikulu gyaffe tujja kulabira okubisawo obukama bwaffe abateekamu akasente abafuka events and services abakola emikolo bagamba nti gwe tuwe sente zo bayetiyo nti bannange nyina obukadde 2 neetaaga ABCD ku mukolo gwange nakugamba sente zo nyingi okusinzaawo ogenda otegekera n'abantu b'oli mutugamba nyingi tukozesa obukadde nga 15 very true ne bagamba nti obukadde 10 bwogamba okusinza ekifo mwe tugenda n'abantu b'oyise kirasi gy'oyise n'ebyokulya tugenda obategekera entertainment ebifaananyi katukozese package eno ey'obukadde 15 yongerako 5 kati the events planners bakuyambako obutakola kintu ng'okigwamu obugwi. So enamba z'essimu kwezi ku screen banoonyeeko aba focus event services era bakugamba nti ne ku TikTok kwebali genda ku TikTok ginoonyeeko ojja olaba bajja bakola bali kuwaaka gwe bajja bakola. Then n'ekirala baganda baffe ab'enkoko abalunzi vuga piki olw'eggulu amanyi waliyo ki onayo akatimbe wakeeyo genda mu ofiisi yo mukyeko nyinayo akatimba akalimu enkoko za 5 oba 10 kola omulimu gwo gwonna gwe gwokola tuleka mama wawo nakwebaka bwebasi ate wakanga waliwo ka space. There is urban farming gye tutegekera abantu nti bayite tuge bannaye ka space kano kajjamu enkoko mmeka ka space kano nkateekamu enkoko mmeka bajja kuyamba okulaba nga bakuyigiriza okulunda kawuka kuva ku lunaku lumu mpaka olukisimuka kwabeba ne kilo 3 okubeera nga naawe ofunamu kasente. eyanze netuyanzege tutematebera mu nsonga ezo kuwe n'omulabira tukutegeeza nti tojjanga okwo subscribinga likinga commentinga tusinkana olungi.